ku side ya security wano mu Kampala ne Milano ku nsonga z'okwediima by'abasuubuzi side yaffe tetunaba kufunayo obuzibu bwonna kubanga tutaddewo abasirikale baffe abali mu kurawuna n'okuwaayo security eri ku basuubuzi ne ku bantu gye tuyinza okugamba nti tewali obuzibu gyoyinza okutusanga ku sayidi yaffe. Tukyagenda mu maaso n'okuteekawo abasirikale nga okuteekawo abasirikale bano bali mu joint deployment. Okusooka okuwaayo security kuli abasuubuzi bonna abasazeewo okugulawo amaduuka gaabwe, okulaba nti tebafuna obuzibu, okulaba nti tewali abatiisatiisa, okulaba nti tewali ajja okubalemesa okukola ki okukola, n'abagenda okugula oba bakasitoma baabwe okubalemesa. Nedda, security weeri kati tutaddewo security eyo. Ate ne tutaddewo security eriwo okulaba nti abasibyewo amaduuka tewali abasibyewo amaduuka. Omanyi waliwo abamu abayinza okutandika okulowooza nti bano basibyewo amaduuka katumenye tufunemu kye tufunamu. Kati security eyo naye weeri okulaba nti tukuuma amaduuka ago gonna abasazeewo okukola ki, abasazeewo okusiba amaduuka gaabwe. Kati amaduuka amagule n'amasibe bonna tubawaayo ki security. Wadde abasuubuzi balanze jjo oba balanza nti tebagenda okwediima kwabwe egenda kubeera kwa mirembe, naye waliwo tulaba obubonero bulaga nti eyinza okukyuka, ne batandika okwekalakasa, ne batandika okuyokya emipiira. Kati jjo ne leero omuwendo gw'abasibe eri mu kadukulo kaffe nga bade bagezako okwekalakasa oba okuyokya emipiira bali 8. Abamu bali wano ku CPS Kampala, abamu bali Katwe ku poliisi, bonna bali 8. Twabaguddeko omusango ogwa inciting violence. Tutandise okukola ku fayiro yaabwe, tusuubira nti nga weekend otenaba kugwa tujja batwala mu mbuga z'amateeka. Naye twagala kukubiriza abasuubuzi bateseganye, boogere n'ebitongole bya gavumenti, baddala ekitongole ekiwozesa omusolo, balabe nti engeri gye bayinza okukola ki okugonjola ensonga zaabwe. Mu Luzungu. Okay,